Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mu misomo emirungi eino gye twenda okubanga tutakwesira kuzigemagana n'amaka. Amaka nga bwe twabakoba nti ni bloka ya society bwe gononeka eno yetwida bibatijja kuba birungi obusiramu tebujjatereera ensi tejjatereera. Kati mulimu ku nsonga endireese obutabanguko mu maka mulimu kyebeeta suu dhann n'ekimu ku bintu ebireese abafumbo okuba nga tibatereera. Buli omu bwabona mwine ng'ali nikyakoze ekirowoozo ekimirira kiba kibi. Suu dhann n'omuntu okubaawo nga bw'obona mukyalawo ng'agemye esimu yava mu idiiro yajja mu kisenge, ebirowoozo bikukoba nti eriyo gwali kwogera naye muganzi we. N'omukyala ate babona omusaadha ng'agemye esimu n'afuluma ku shedi, ebirowoozo bimukoba nti lwaki aviire wano, agiire ku shedi ekitegeeza kwogera nani n'abakazi be. So daima nga twenda okumwa obufumbo tusooke nga husnu dhann, tube nga nandowooza nungi nti oba oli awo tayenze bimukayanira n'okuvaawo ajje agemera esimu mu kisenge, oba okuba nga byali ku bizinesi ye na muntu ali mukubira, so tuli kulowooza kibi buli kaseera. Omuntu bw'atambula n'ajja okukola n'omusuubira nti ali kwira ssaawa ndala y'obwiri nayire 3, okalina kumuwuliriza nsonga ye lwaki ayize ku ssaawa 3. Kyokka suu dhann endowooza erikoba nti aboneka asookere mbamalaaya, aboneka asookere wa mukyala we, aboneka asookere wano wano. Ensonga eyo etuleetera obuzibu bungi mu bufumbo. Lumu omwami yali ali kuva mu safaari yakubira mukyala we yamukwata ndikwira in 1 hour ndakuba ntuuse waka. Omwami oyo yafuna obuzibu, emmotoka yafa. Emmotoka bwe yafa bambi olwa wasiwasi yasookera kukwenda akanika motoka eno etereere atambule, yalwawo okubira omukyala okumukobera nti nfunye obuzibu. Bwe wabitawo 1 hour and a half for example, oba 2 hours, yayenda akubire mukyala we amukobera ati muna nfunye obuzibu nakukebe njatuka ssaawa 2 aye tusoboire emmotoka efiirire wano mu mabira. Omukyala yaddemu ogema esimu lisuu dhann olw'endowooza embi, yakoba ati ankobye kutuuka wano ssaawa ndala in 1 hour abe ng'atuuse akali kutuuka, ekitegeeza ali kubibye tanfiireeku, ali kutuuka ndaaliriza nfumbye ekyeigulo tali kufaayo kwira, n'olwekyo tejagema simu. Yaddemu ogema esimu, ole yakuba esimu esooka, yakuba esimu ey'okubiri, yakuba emirundi nga3 nga tagema simu. Omukyalo oyo omwami ole yamuvaako yajja mu maaso n'akanika motoka. Omwami akoba ati emmotoka yawa ku ssaawa 5 kuba bwali bwire bwe twayemerezanga nga tebali kwenda kwemerera kutuyamba. Bwe yafuna obuyambi n'avuga emmotoka okwira waka, yatuuka waka omukyala nga ni salaamu tagiiramu. Kati omusaadha ono yawulira obusungu obw'okubanga obwera ali mu mpewo, ali mu ndikiriza ku lwaibwe, kubanga abasaadha ekitutambuza kujja akolera famire. Aye afunye obuzibu akubye esimu tagemye olwa suu dhann. Kyokka ono omwami bwe yayira waka n'okumigulirawo obwigulire lwali lutalo, ali kumubuuza otuviirirera okola ojja kuyira mu 1 hour lwaki wakatuuka ssaawa eno. Ekintu ekyo omwami ola akoba ati kyatuviiraku obuzibu era kyavaako obufumbo okukyankalana. N'olwekyo suu dhann abafumbo nenda okubakobera nti nga mwenda okuma obufumbo bwaimu, omuntu buliido buli lwaba nga ali nikyakoze leka kusooka alowooza kibi. Bw'abanga akeerewemu, please tegeera nti gayinza okubaawo ekimugemye, sooka omukubira esimu, kubanga ano omukyala yali alina n'okusooka okuba esimu okuba ati okoyo gyatuuka ku ssaawa diti aye ndi bwena dibiseemu ofunye obuzibu, olakutegeeza obuzibu bwafunye. Aye ffe tusookera kulowooza kibi, ekibi ekyo kyatutwaliriza. Omuntu wazimbirako obusungu, obusungu bweyongerako obusungu, ate bweyongerako emisango egindi, kati ng'okuloba okuyigulirawo mwino ng'atuuse olw'okubanga akeereiwe, kale wakola ku musango gundi gwamwongera busungu, olwedda aba alina obusungu bw'okuba nti emmotoka omutawaaniiza. N'olwekyo suu dhann nsonga mbi ino mu bufumbo tugyegendereze edda kutuleetera amaka gaife
beyanziza okumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.